wajjo tukyali genderedde maaso tuli kayisanya munange ati tugenze omukuma nga tumaze okulaba omulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero omulamu ogulabye naye bakazi bajja mumanyira nga abo batalina maanyi naye zo nonyumirako akayimba wakiri empita mu kajji nakukuba binyo tulabye omulamwa oli bali ku mukazi mukulu munne bali mu kutwalaganya nako ne kadda mu kayumba k'enkoko ne kayimba simanya biki ebigambo byange si bingi mpita mu kayumba bababuulira Jomi mukera kukola ki mukera mulungu okulya byennyanja sisaaganze naye nga tugenda kukwatako ku masimu gaffe mpola esimu yeeyitawo wansi gyoba okubako omukono gwange ate otubulire lwaki abaami bayitiriza nnyo ejjoogo eyo liba na jjoogo batigisa nnyo obukyalo obupya buno waliyo abawasa nagamba tikapase namba 2 right nawe nabo balina ogwomuze naye waliwo ne bana abayagalako obwagaze bano abagala busire queen jeswe n'omukazi ewaka naye n'owulyanga nobeerawo n'okubira ne kasire queen n'okavuga n'okaleeta n'ewaka mu nju nga n'omukazi wali n'omugamba oyo omugenyi waffe muwe ekyokulya kalya keemuna naye nompise wa ogamba ota beautiful sigamba mbagala nnyo opafamba abatumidde nantya Jomi Irene Kayemba kwalire Dax Vibes bambi babagalanye bamutaka Nasazi Monica Kanyarwanda wanji Irene Mugambe nacha tanafuna Christmas kiwedde obusonga butono nnyo ku Irene akikolerewo agenda kikoleko obusonga butono nnyo kale busokote so mulamu agafe ogulabye oli mukyala namba meka kutumidde naye nze nkubuulire oli mukyala namba meka nze ndi oba ndiri mu namba 9 simanyi nange ndabika ndi mu 9 oba 10 nengo ofumba nfumba nze yange nfumba weekend nze abange mbakyalira bukyalizi ababo bameka naye ng'olaba kyeŋŋamba abakyala b'ewaka temwefaako nakya Jomi n'okeera ku mate ebbeere liri eri teriri mu kaleega kuva ku mate tonna n'aba oli awo ate we muzaala ne mututama ag'okukanasazi nga nina omukwano omukwafu asiŋŋana ebbina nalisirye eriri eri ng'akyalowooza nakya Jomi ali mu kuyonsa amata ga n'okufumba ne kubalema bannanga abakyala b'ewaka muyiga obuyonjo mwale ku buliri omukazi w'ewaka n'omusiŋŋaana nga n'amannyo gamulemye okusenya mpaka ssaawa 9 tukyabatwalako nnyo abasajja mutwerinde mu kifo ky'omutwala musajja lwaki tomutuuza wansi n'omubulirira n'omugamba nkubulye mukwano omusajja we ekimutwala ebbali nze sijja kwagala musajja wo era muganye ekimutwala ebbali kino na kino kikyuseemu ofa oba ovaako ebbeere erimu ne ligwa eri temututama nammwe ŋŋamba nti yala kubuliri nakya hallo nakya wanjidiya gyebaleko nansi kale mukwano nawe gyebaleko webale kutuweereza mpola webale kutuweereza mwebale kubeerako namwe mwebale kutulaba yenze naggairidiya ediya osinzidde wa nze naggairidiya osinzidde wa Lidiya kale kumulamwa Lidiya nzidde mukono nabuti kumulamwa TV gyesonyiwe wulira simu yo mpulira ku simu ye TV gyesonyiwe okay Lidiya abadde yewuliriza ali ku simu gamba hello mbwera Sara buliri hello kale sebo namwe mujebaleeyo va ku TV yo sebo va ku TV gyesonyiwe sigala ku simu koka Nanta ne DJ Shiru. Wanjisebo. Lekimula mwagala nnyo. Jali akuwulira. Nze kaliba timu liko boss. Bagamba bati eyo. Bali izalo manager jola mukwali abalaba. Nenga kaliba lwaki mukikola. Mwana abakyala beka mbera mususizo okujoga. Kujoga kutya. Kasambere nnyo nawe notandika okumanyira n'okola buli kimu ononesangulizaako noninnyako. Gwe nga tosangulizaako. Obutakwesangulizako nesalawo nfuneyo eno ka baby. Ani akulimba mbukote kali tukaleka kwesangulizaako. Nako nga nfunayo era akalala ka baby. Olizunga oti olikomyawo olowooza ensonga gikumbula. Mpaka nga nteredde. Sa. Mpaka nga nteredde. Kaliba mwagala nnyo. Abasajja mwayigawo kaliba. Olowooza onakona guni munamba malayo tojjabba malayo ate abakazi tufaanaganamu bino ebintu byakubeera best friends ŋŋambe wensobeza nterezeemu okitegera mpozi ng'osanze nina omutwe omunene waliwo okuŋŋamba ne nkugaba mulaba n'emputtu naye so katikatosikasi munamba ng'obonyeonyeyabe noni paati yakoze atya
Don Bahati yakoze atya abasoma bayingido yakati beyagala ndowooza wajja sipatwe zibeera mu bedimu atuliko nnyo Don Bahati atuliko nnyo kwegamba yewaddeyo saawa ey'amaanyi bagiyita Martin Ndijo bagiyita omanya ebintu byebitosibiteeka bulungi kasena uddewo kama neŋŋamba waayo esaawa bakakasiza Antuli yeyambala ye eyasooka ne mutamufaako ne mutamuwa attention ate ne mugenda ne muwa attention kana akaana akalala kata akaddamu ojjambala yakasekana kani soke tumulabe then tusolabe tumulabe munanga ate tulamuwa ebigambo mukama obuzibu bwe tulina ebintu bino bigula bbeeyi kyetwagala naffe naye dulina balaga essaawa yange ya Richard Mille essaawa eyo temwagyogerako nnyo bagifuula nga ya bbeeyi nnyo nnyo Uganda tuba twakava mu pate Ashpapi n'agigula n'agiteekako ne bakomentinga nnyo ku Ashpapi okusinga eyange ate eze ndi waawano bo basuubira owaawano yetasobola kuba na kya bbeeyi tubimanyi osobola okuba nabyo tusaba otubulire ku details babigogeringe basome busome erinnya baleme kuntawanyanga luli mu December Richard Mille omanya ebintu bino bannaffe be twayigirako bakazola baani bwe babeeranga n'abagagga bwe bati nga mugambe no sooka ogindekere obanze ngenda kulekera mu siti obanze nkulekere mu siti eno nno bayigawe nali ekyajinguza nali njiguze ng'ekivumo olw'okuba nti essaawa yange eri mwagaano giri organizinga kwe kwagala ogikola ki okuleeta eno okukakasa nti kabeeri nagula ya bbeeyi nsobola n'okugattako endala ey'ebbeeyi naye Donis Bahati obadde osirise Kampala yonna ekwebuuza egamba Doni Bahati asirise yaggwamu yakola tititi mbaddeyo nga ndi mu kulima era nga ndi mu kuzimba nga ndi mu kulongoosa ate naabeera nga nzungazunga bwe ntyo ng'omuntu omwavu basange nga ndi mu kutaayayanga omwana omuto n'ozimba biki ebyo Doni Bahati nze ndi ku Doni Bahati City oba Orangegang City leka kutiisatiisa ate nolaba ekintu kino mukirabanga ekyokusaaga wallahi nze simensioninga nga kintu ate ne sitakituukirira Doni Bahati wakutte nga olaba Freedom City n'ogizimba eyo giveeka ate ebyo biwero ekyo kizimbe kati olaba oba olina ekifaananyi kya bagiyita Sun City mwoyingira wabaawo omugga kubaako ennyanja kubaako ebisulo kugamba ekifo ekisanyukirwamu ekyetongodde ekibuga ekiri kyokka kuba omwaka guno tukimanyi akabaga tekaliiyo kabaga ko tewali naye leero mbadde nali nabeetegeka mwankoze bubi nnyo ekate kukisusa olidde eno yankola bubi naye alhamdulillah lajja bampaamu ogwokubi ba nali neetegeka naye ate tugenda okuva mu kabaga kali nga mukadde wakugamba bino ebintu biveemu takwagala mu masappe amasappe go yagangobamu nandayirekitinga ng'omusajja bwayita era kiwa nkikoze kimenteyinize kyasinga okwagala kati nkikola Doni Bahati tukusubire mu ki festival season yeno era ndowooza special invites mukwano tunyumirwe mbulira oba tetukyalina chance waliyo ka few time biki ate n'amateeka tunogagondera kuba obulwadde obulwadde bwe buli ate nga bungi eno ye programu akayisanyo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bw'oba tonywa kyalenga tosobola kunyiriranga nsi kyalenga yiki keddibi ttonto kyalenga nze nnywa kyenjagala andi gwe kusiiwuuka ku naate kyennyo mbadde ekyababulya kyalenga n'emmotoka yiyi KDB Chalenga Tonto kati ali ku mutindo gwa Siona kaleta hangover ate ke kali katonto akafa akedda abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 89 0 Chalenga ali mu maduka ne supermarket ne mabala wonna. Sweet dreams, sweet fit Sweet Fit Pants tukuletedde Sweet Gold Diaper ekoleddwa mu teknologiya y'omulembe ddala.